Yeah, Bobi Wine has retired in music. Kali has not retired, but the environment has not favored him because the last we saw him at the studio, there is a song he's working on, by the way, which we are yet to release this week. Naye of course twanonyeza ku sister we Irene Kayemba. Na atubulira wacha imba luimba property. Wano gundi fiki femeka. Bamusiba mali mugenda musu winge sinetabuka abakazi mutuyita mutya property tulibya amaguzirwa kimutu nyoma. Kati naye afunye his proper her property. Yatugambye mukwano yayimbye kubbawe temubukira nnyo. Habawe her property. Her property. Era we bamukusanga kayo property je batekako not for sale. Okay. Kale indatokira kuyimbira munda kaiba namita property mubukireko. Kale next title jayimba next title na Rachi baganda be because I don't know have you, his brothers done enough to empower this girl child. I know, right? I feel like Banjo man you've not done enough. Toina luimba na sister. Yeah, she's a woman. Watch mwagala atobenga dax yagala kuba ebintu byayimba si by'abantu byebayimba. Naera mu musitule mu mupike mu postinge mu olwalero mu postingire yo baby waffe twagala mulabako ku social media zamwe. Tusaba usafika yabula yo atenga ina the talent. But she has made it in life, by the way. She has worked so hard. But musically we need her there. Yeah, okay, katulabe embozi. Musically mutoe. Amanya nedoboza Irene Kayemba muyimbi wo mukulu nga bwayanjudde nti tuli ku project efulumye project bagise property ba activities ba vayo ne bagamba okutuma omuntu property bo omuntu tenga object ati nawe example yotuwadde otegerezeza ku objects bo bayina line mwe bali batambulira Irene Kayemba ali mu kutambulira mu line egamba nti nze nfudde mukwano gwange okuba nti bwabasobola okumpa buli kimu kyenjagala in terms of okwagala okumpuliriza okunsuuta nze mpulira nti he's my property because he also believes I'm his property. Omuntu ayinza okwebuuza music yono omukola just for fun just because family gyova bonna bayimbi ekituufu kiri lwaki okola music? Nze Irene Kayemba nasoma performing arts Makerere University. Irene Kayemba nzaliddwa mu family erimu abayimbi. For example, mama wange yali muyimbi mu church, so nkyagala mpulira nsobola okikolera nga bwe nkikoze ate ngena kituukiriza. Irene Kayemba ng'omuntu bw'avaayo ng'oluyimba lumaze ofuluma oba nga terunafuluma oba nga alina kyawulira kyamisinga asobola okubira Miki, asobola okubira baba yawe, asobola okubira mukulu Kyagulanyi, asobola okubira Dax Vibe, asobola okubira Banjo Man. Najja Banjo n'agamba kati wano kubamu basing etambula weti Miki najja, so it's freestyle, it's not like nakugenderako ndowooza buli muntu akola ekyo kyasobola okukola. Bw'otunnya baba yawe Music gwayimba siwe wa mukulu Kyagulanyi abamu bwe bamanyi nga Bobi Wine. Bw'otunnya Miki Wine Music we gwayimba siwe wa Dax Vibes. Bw'otunnya Banjo Man Music gwayimba siwe wa Irene Kayemba. Kitegeeza nti buli muntu alina kyasobola okufulumya mu ngeri ye ne mu busobozi bwe. Gwe togamba bugambi nti buli asibye enviiri abeera muyaaye. Nze mumanyi. So it's not all about defending the family. Number 2 ogambye okuddamu ennyimba. Nakugambye buli kintu kitandika na step egi. Irene Kayemba bw'anaatuuka ng'awulira mu butuufu oba record label running ng'egamba nti Irene this time ogenda kwiddamu oluyimba lwa baba yawe oba Eddie yawe oba olwa Miki Wine, I'll go for it. Ekisinza okulwisa oba wali olabirira Miki okusinziira ku post wataddeyo ku Facebook ng'olaga nti mama bwe yafa wasigala nga Miki ali mu mikono gyo n'omulabirira ng'omwana wo nga gwe maama we oba kye kyakulwisayo ng'olabirira Miki wo? Ekyo nno wali kikubiddeko n'engalo kubanga batono nnyo abafuna opportunity esobola okuraisinga their siblings nga mama wawe taliyo batono nnyo. So bwe mbanze nakifuna nsuubira Mukama yampa time ey'okumanya how even to handle omwana omuto. Naye time yaliwo naye si yali time y'okuyimba. Buli muntu yenna
Okay, Irene Kayemba, we love you so much. We bali kwera mchalanga toli strong. Yeah. Emma Probaba, yemsajja ansala akaviri kwali ali awo ku bajita Formatic Mall ekisasi. Thank you so much for tuning in. No mchalo yabadde wangambi mutumire erinnya ndiyerabidde. Muchala ki? There is a lady that was there. She's a big fan, but I didn't get the name. Name kutumideko Emma Mugambe mwagala nnyo mchalo. You big up on yourself. Jackson mbozi yaffe tugikole ncho batugirekeye yo mukulu Katolu Bwama. Tubalekere mbozi ya Katolu Bwama. Ndoza tulina eddakiika ngazi. Nzikiriza n'okunzikiriza